Kaakati Kadaama ono bbaawe yawasirizza mu rentals zaabwe ze baazimba nga Kadaama ali ku kyeyo. Yagenze okukomawo yasanze ogumu ku muzigo ng'omwami yaguteekamu omukazi nga n'omukazi ali lubuto. Kadaama yagenze okukizuula n'okunoonyereza ng'ono mukazi wa bbaawe. Kati agamba nga tannaba kukola kintu kyonna kya busungu mumuwe ku magezi. Vidiyo eno agiraba era n'amagezi ge mumuwa nago agenda kuba agalaba. Kakati wuliriza nga sinnakutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Omukyala ono nga tannaba genda ku kyeyo baali bakola ne bbaawe nga balina bizinesi gye bakola wano mu Uganda n'emirimu nga tegitambula bulungi. Omukyala ono kwe kufunamu ekirowoozo n'atuukira bbaawe n'amugamba, mwami, ndaba nga bizinensi yaffe teyandibadde mbi naye ebulamuko ku ki? Ebulamuko ku kapito ne ku ssente. Olaba otya bw'onoonyayo akasente n'okanteekamu ne ŋŋenda ku kyeyo ne nkola. Akasente ke nnaasooka okusindika ogenda kusooka okateeke mu bizinensi ekule then tulyoke tukole ebirala. Omwami ekirowoozo kino yakigula n'agamba mukyala kikola. Omwami n'anoonya akasente n'akateeka mu mukazi, omukazi n'agenda ku kyeyo akole. Omukyala ono bw'atuuka ku kyeyo yatandika okusindikira omusajja ssente. N'amugamba nti ssente ze ŋŋenda okukuwa za myezi 3 ezisooka, sooka oteeke mu bizinensi yaffe eyo. Era omukyala yasindikiranga bbaawe ssente buli mwezi. Omwami yali mwesigwa nga bateesaganya buli kimu bakikolera wamu, nga tewali kintu mwami kyakola ng'omukyala tamanyi. Akasente nga bwe baakamusindikiranga ak'omwezi bw'atyo bwe yakateekanga mu bizinensi era bizinensi n'etambula bulungi. Bizinensi yakula, ebbanga ne lyetooloola. Omukyala ono kyava agamba bbaawe nti naye omwami omanyi, tusondeyo akasente tugule kapoloti. Kapoloti ako ke tuba tuguze tukazimbemu rentals ezinaatuleeterangayo akasente. Omwami ekyo nakyo n'akigula n'akikkiriza. Omwami ne bamusindikira akasente era n'anoonya akapoloti, akapoloti n'akagula. Bw'amaliriza okukagula eri nga Kadaama mukyala we era ayongera okumusindikira ssente buli mwezi, kugamba abaagalana bano eno baali bakwatagana nga bba ababiri, ng'omwami essente nga bwe bazimusindikira okuva ebweru byebyo byazikolamu mukyala we by'amanyi. Ssente teyazirya, yazikolamu mukyala we by'amanyi era buli kimu baakikoleranga wamu nga bateesaganya ng'abantu abakulu. Omukyala yasindikanga ssente ne zikola ebyo bye zirina okukola. Munnange akaseera kaatuuka ababiri bano eno baatandika okuzimba rentals. Ne bazizimba. Ebbanga lyetooloola rentals zaatuuka ekiseera okuba nti zinatera okukola finishing. Omwami eno akola, akasente kaafunyewo mu bizinensi nga naye agattako. Omukyala eri akola, z'aba afunye omwezi ng'asindikira omwami, nga n'omwami agattako nga balyoka basitula ennyumba zaabwe eza rentals emizigo nga bagisitula bagiteeka mu bbanga. Munnange Katonda nga bw'ali omulungi, akaseera kaatuuka rentals zino ne ziggwa. Wabula mu bbanga rentals zino we baazizimbiramu nga zimaze okuggwa bulungi, ebbanga eryo ne Kadaama ebbanga lye yali akoledde okuva ebweru lyali lituuse ekiseera nga liweddeko ng'ali mu nteekateeka zikomawo Uganda. Eky'omukisa omulungi we yatuukira e Uganda nga ne rentals zaabwe munnange zaayingirwamu dda abantu, nga zaggwa nga n'abantu baayingira dda, nga n'okusasula munnange batandise okusasula akasente. Kati Kadaama ono bwe yali yakamala emyezi 2 e Uganda, yatandika okulaba nga bbaawe ono atandise okwebuzaabuza, ng'amulaba takyawera bulungi. Omusajja olumu takomawo waka, olumu kugamba nga takyategeera bbaawe. Munnange atandika okuwulira oluvuuvuumo, ne wabawo omukwano gw'amugamba, naye omanyi nti bbaawe oyo ku nnyumba zammwe ezo rentals ze mwazimba ku mizigo gyammwe alinako omukazi? Ko Kadaama nti
okakasa nti ye bbaawo ku nnyumba zammwe ze mwazimba alinako mukazi we. Omukyala gw'olaba oli ali mu muzigo nnamba 8 alina omwana ye mukazi wa bbaawo, era olumu ntera okulaba nga bbaawo ayingira namwe mu eyo ennyumba. Omukyala ono Kadaama teyasooka kugamba bbaawe nti alina be yategedde nti bbaawe alina omukazi ku mizigo gyabwe. Yasooka n'akisirikira nga kyama, omwami ye tamanyi. Kyava akwata ekkubo ne yeesitula agende ew'omupangisa oyo nnamba 8 agambibwa okuba nti ye mukazi wa bbaawe, era yatuukayo. N'amuyita bulungi n'amugamba ennyabo gyebaleko kaali nawe gyebale. N'amugamba nze omumanyi nti sikumanyi. N'amugamba nti nze landlady wo, nze nannyini gano mayumba. Naye teyamugamba nti ndi muggyawo, yamugamba nze landlady wo, nze nannyini gano mayumba, nti muli bulungi nti tuli bulungi. Kati omukyala oli eyali mu muzigo yalina omwana. Ono Kadaama yagenda yalabe omwana ono omukyala gw'alina afaanana bbaawe. Agenda okutuukayo okumubuuzaako n'okulaba ku mwana nga omwana talina waafaananira bbaawe, naye omukazi yali lubuto. Omukazi akomawo. Omukazi bw'akomawo, mukwano gwe yamuwa olugambo nti bbaawe alina omukazi gwe yawasiriza mizigo gyo. Amugamba nti omwana oyo omukazi yajja naye, bbaawe yagenda okuwasa oyo omukazi ng'omukazi alina omwana we, wabula olwo olubuto oyo omukyala lw'alina lwe lwa bbaawo, era oyo omukyala ali lubuto lwa bbaawo. Ono n'agamba ekiki? Wamma kituufu, nange ntuuseeyo ne ndaba ng'omwana talina waafaananira bba wange, ate ngenza okulaba omukyala ng'omukyala ali lubuto. Olwo lubuto lwa bba wange, nti ye olubuto lwa bbaawo. Bbaawo olumu asula eyo, obadde oli ku kyeyo nga bbaawo omwo mwasula, tavaayo, kwegamba nga walinganga wakaawe, ng'olumu era asulirawo ddala. Omukyala kwe kusirika. Bino byonna nno abitegedde era abimanyi. Tannagamba ku musajja, tannaba kubuuza ku bbaawe nti oba olina omukazi wano na wano na wano, nedda. Asirise, talina kye yaayogedde. Essaawa zino eno omukyala ono agamba obusungu bw'alina, awulira nga alina ekintu ky'ayagala okukola muggya we. Ono eyeeyita muggya we ali mu nnyumba mu mizigo gyabwe, awulira nga yandibadde alina kye yandiyagadde okumukola, naye ayagala kusooka abantu bamuwe ku magezi. Mu butuufu akola atya? Kubanga obusungu bw'alina bwo bwa ttumbiizi. Omusajja tannamugamba nti nategedde nti olina omukyala, n'omukyala oli tannaba kumweyanjulira nti nze muggyawo. Kwegamba byonna weebiri, naye bonna tebamanyi nti abamanyi, tebamanyi nti yabategeera dda. Muli awulira nga yandibadde oba akola ki, oba yandibadde atta muntu, yeetaaga mumuwabulemukko. Naye bw'oba nga ggwe oli mweno embeera, oyinza kukikolera ki? Okusookera ddala, nze ŋŋamba nti mu mbeera eno yonna omuntu eyandibadde asooka okunenyezebwa ye musajja. Mu butuufu omusajja zo ssente yazikozesa bulungi eza Kadaama ono mukyala we. Rentals baazizimba. Ettaka omusajja ono we yazimba rentals zino yaliteeka mu mannya gaabwe babiri, liri mu mannya ge n'aga mukyala we. Buli kimu kyatambulanga bwe bali bakyagala, wabula obuzibu bwe buva nti omwami ate mu rentals omwo yawasirizaamu omukazi omulala, nti ne mukyala we Kadaama atuuse okuva ku kyeyo ng'omukyala oli gwe yawasa kwali ku mizigo, teyamuggyako kumutwala kumuwasiriza wantu walala, yamulekawo ku mizigo. Ate nga bw'omanyi ebintu by'e Uganda nti ekintu kyonna ne bw'okikola nga tolina gw'ogambye, kimala ne kitegeerekeka, kimala ne kivaayo, tosobola kukweka kintu bbanga ddene. Kati omusajja ayinza okuba nga teyagamba bantu nti ono mukazi wange, naye munnange abantu bamanya, abantu bamala ne bamanya ne bazuula ne bategeera. Okitegeera ekintu ekyo? So
omusajja buli kimu yakikola bulungi naye entebe bw'eri nti ate omusajja yawasiriza mu ki? Mu lw'entoozi zaabwe ne mukazi we. Kati ono Kadaama agamba mu butuufu awulira nga ennuggu, ono simanya mujja we awulira nga akola atya, ye bw'oba ggwe oyinza kukola ki? Mu butuufu omusajja ono ayinza mmukolera ki? Oba mujja we ayinza mmukolera ki? Era mumuwa magezi ki? Buli kimu akiraba, buli kimu akigoberera. CO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Ate nabakuba nti ate osubscribinga genda maaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Kona mukapesa ka subscribe bw'omalirizako na mukade, akadde ako kajje mu personalize okateeke mu all nti bw'enteekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba.